Program tuba tusome nate sula ya 9 ey'akatabo kano aka Paulo Kirimuttu. Essula eno egamba nti Pawulo mu mbuga y'ekika, nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno yatula tusome. Oteeka mu buteesi kigambo nti tuula tusome ku YouTube oba TikTok, tuba butoola obw'amalusu n'eddookooli. Ekikwanguyira okyanguyira, kale katutandikirewo tuleme kudda mu yassebadduka emboozi yadde okwogera olulonda kambe. Katutandikirewo mu ngeri bweti. Tabbiisa Muwemuko yafa kikutuko. Weewaawo yali mukadde nga bajjula kumukululira kaliba, naye yali akyali mugumu, so nga ate yali akootakoota era ng'awunya ttaka. Yali mu kayumba ke yekka era abantu bangi baali tebamanyi nti mwana waaboowo, so nga ate ddala yali n'abantu be. Akayumba ke kaali keesudde n'ekkubo era ng'oyita mu butooke bwa Nakyetengo okukatuukako. Obutooke buno bwali bwafuuka ddankolokolo na nsanja njereere. Emabega w'akayumba ka Tabbiisa waliwo omufenensi era abagenyi be yasinganga okufuna baalinga baana bato abajjanga okulya ku bifenensi ebyo. Ekiro ekyo Tabbiisa mwe yafiira, enkuba yatonnya nnyo era kibuyaga n'akunta. Kibuyaga oyo n'asuula n'emiti era n'asuula n'ebitooke. Mu miti emingi egyasigguka mwe mwali n'omufenensi gwa Tabbiisa. Kabula kati ate gukube n'ennyumba ye. Leewo omulirwana wa Tabbiisa bwe yalengerenkera ng'omufenensi gwasigguse, kale kyeyava akyamu okukulisa Tabbiisa omuti guno obutakuba nnyumba ye. Yasanga oluggi lw'emiryango si luggule ate nga n'emmanju nayo nsibe, kale enviiri zaamuva ku mutwe. Yasemberera oluggi ate n'atunula mu luggya nga tewaliiwo bigere birala okuggyako ebibye. Yakwankuna ku luggi, munda mu nju mu biseguusi ng'emmese zaali zigobagana nga bwe zikaaba ate nga bwe ziseka, mpozi zaali ng'eziri ku muyiggo omusava. Leewo yasonda n'agwa mu buto n'ayita nti, "Oweeno, owange Tabbiisa, tulo ki tuweebase naawe?" Emmese zeeyongera okusambagala. Leewo yalaba biri bityo, kale n'agamba nti wano wafiira muloge. Ekiwumulo ku mbuga ewa Ssaabagabo, ne Ssaabagabo yayimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ng'akubakuba ku batuuze ku kyalo nga bagenda wa Tabbiisa. Baakanda kugita nga teri kanyego okutuusa Ssaabagabo lwe yalagira nti oluggi lusambibwe. Lwali luggi ki nno? Kyamututte bukya yennyini. Okugenda okuwenjulawo akabugo, Tabbiisa ke yali akozesa ng'olutimbe, emmese zaali ku kitanda ne zidduka. Okugenda okukwata ku Tabbiisa nga mukalu wa jjo, eriiso lye erya ddyo nga liriiriddwa emmese, ate nga Tabbiisa yenna yewesenga emmindi. Enkoko ya Tabbiisa emu yokka gye yalina eyaleesibwa mu kitanda, bwe yalaba oluggi lugguddwawo n'esooba mpola n'efuluma. Omwami omutongole kale yakuŋŋaanya abantu era ebbaluwa ez'okubika ne ziwandiikibwa. Yadde omugenzi yali mutaka ku kyalo okwo yaziikirwawo mangu ago era bangi tebaamuwerekerako. Amaabya g'olumbe lwa Tabbiisa abantu bangi baageesunga nnyo. Okusooka abataafuna mukisa kujja kumuyiwako ttaka lya nkomerero baali tebayinza ate kusubwa kwa byalumbe. Mu abo nno mwe mwali ne Pawulo. Omufu nno Tabbiisa yali ssenga wa nnyina wa Kaawonawo. Kale jjajja wa Kaawonawo baali batta omukago ne jjajja wa kitaawe wa Tabbiisa. Kyokka ensonga endala eyasomba abantu nti olumbe lwa Tabbiisa luno lwali lugagga, kubanga yalina ente ze 2 n'embuzi 4 nga yazisibireyo ku mabbali g'ekyalo. Kyokka bwe yasuulanga omwenge mu ttama ng'akaanyaamu nti, "Nze Tabbiisa, muwala wa Ssebwira, muzzukulu wa Lukooba, atanjagala alekeyo, nze ndi bulwakanziika, omufu alemera ku ngulu ye." Yagambanga nti abalinjabiza olumbe mbawadde ente yange mazima sabe. Mbwe era ekigambo ekyo yakiddiŋŋananga nnyo bwe yabanga takongozze mu mbejja Namaalwa ne bwe yabanga amukongozze. Mpozzi yakyogeranga nnyo mu b'ekika kye ng'abategeeza nti nze saagala bunyama bukuunyuulire mu lumbe lwange.
kyava bagambanga nti nze mbawadde ente yange mazzi masabe. Kale okumanya ng'olumbe lwali lwa kitiibwa, Makaatu yatuukira buggulo limu era yasanga ensiisira ye yazimbiddwa dda. Ente nayo baagiggyirako ddala eddiba eggulo limu eryo. Makaatu yagabanako mukono ate abaasula mu ngalabi ne babafumbira enda yonna. Ekiro ekyo kyonna engalabi zaasula ziseka, omwenge gwagabulwa ate wabbali mu bitooketooke eyo nga batundayo n'obukongola-ziga ku butadooba, era abantu baava mu kunywa ne bagangayira. Bangi ne balya ne mu ndago ate abandi ne banyenya ku galiba enjole. Mu bantu abaasinga okuzina mwe mwali ne mukyala Erunaida Nakayiza. Kinnakayiza kyali kikazi kinene ekiggumivu ddala nga kyatuukira era nga kyakatuuka mu ddiiro amazina kale kyabbangako mabbe nga kibbako mabbe. Kyokka abaali bakimanyi ne bakiwa engalo n'enduulu. Awo nno ne kiryoka kitandika. Kyali kyeyambudde waggulu nga kisigadde mu peti n'akaleega. Akaleega kali kakasaayi omukwafu kyokka obuwuzi bweru. Wansi kyali kyesibye bbula. Kale kyasooka ne kyetooloola eddiiro ng'amazina kigasansagaza ate nga bwe kyavaawo ne kigaseetulanga nga kigazze wa Sserukwayo omugoba. Bwe kyatuukanga we ganyumira ate ne kyawula. Olwo ne kiryoka kigaseetula nga kigazza mu bakubi b'enduulu. Pawulo ye yasooka okukifuuwa. Awo ate ne kiryoka kiseetula amazina okugamutwalira. Ne kyebonga ne kigasansagaza era bwe kyayawula ne kimusimbako evviivi ne kyeyanziza n'emikono mpozzi n'amaaso n'ekiwato. Bwe kyagenda Pawulo n'ayimuka n'ajja akatambaala mu kabuuti ne yeesangula akatuuyo. N'abuuza munne yali amutudde ku lusegere nti ekikyala kino kyekyani? Ko munne nti ye munnaffe Erunaida ow'oku tomumanyi? Mukazi ngo byomere ate teyeppankwako. Mbwe abasajja ba kuno bonna bamugamba kuba muvaako bukumbu enkuyege ku ggi. Ayagala baloodi. Wabula nze Katonda era amumpaddemu omukisa mukwano gwange nnyo. Era bw'aba alina ky'ayagala atuma nze. Era kye mugamba taddamu. Kale kamuyite gw'olabe. Omumbejja! Erunaida yali akutamye ku mpaawo y'omwenge bwe yawulira amuyita n'abbulula amaaso. Yagenda okulaba nga Bongole yamuyita. N'afuuka abantu bonna abaali bali awo nga bw'agenda yeesibe n'engoye kale n'atuula wali Bongole. Bongole n'amwebaza okuzina era n'amugamba nti mwatta omumbejja bw'ombuliza ku munnakibuga munnooyo. Ate Pawulo yandirinze wambaza emboozi yagwira ddala makerenda. Era n'empawo y'omwenge gwa Erunaida n'agitumya okuva gye yali esigadde. Nga wayiseewo akabanga Erunaida yayimuka ne yeewungulako mu bitooke. Pawulo yalaba tadda naye n'awundira. Era beeyegeka ku kitooke kya gonja ekyali kikutte olw'okuba nti endu zaakyo zaali nnyingi ate n'essanja. Emboozi yeeyongera okugwa amakerenda. Naye baba bakyali mu yasse badduka giyita emboozi. Abantu babiri ne bajja nga basaatuuka. Bwe baatuuka okumpi ne bano we bali ne bayimirira. Baali omukazi n'omusajja. Omukazi n'agamba omusajja nti singa omunzitira ndikuweera mukwano ndikubbira n'akakajja ebbira. Bwe yawuliriza ennyo Pawulo yateebereza eddoboozi kyokka ati yalema okutegeera nnyini lyo. Wabula yatya nnyo kyokka Erunaida ye n'amugamba nti lwaki oyiikirwa ebitajjudde? Pawulo yeegumya nti si kuyiikirwa bitajjudde mukwano, naye nze mbadde nkyalowoolereza mazina go. Yeewuzangako bw'atyo eno ng'amatu atadde eri abantu ababiri bali. Era yagenda okuwulira ng'omusajja abuuza omukazi yazzeewa. Ko omukazi nti ndowooza akense n'omuzinyi. Nze nga bwe mmumanyi ateeka okuba ali n'omukazi era ndowooza kati beevumbye dda ensiisira ye tugende tugyokye. Erunaida eno nga bw'aweeweeta ekifuba kya Pawulo kwe kubuuza munywanyi we Mukama nti bagamba ani oyo? Ko Pawulo nti anaamanyi. Munnange akatayi tekaasala na kkubo okugenda okwejjuukiriza ng'ensiisira ya Pawulo etuntumuka. Enduulu waalalalala yate nno ogamba yajjeemu wa anti ogumanyi omuliraano.